oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Omukutu gwa BOCAT TV gendo likinge gendo subscribinge osharinge abantu bona bazokwatenga bamanya kike tuliko kutugamba Uganda byogere tukwata ku nsonga ez'okunoonyereza izo zita investigations tukwata ku nsonga ez'entertainment tukwata ku nsonga eza politics zonna mu mbeera yonna era tugamba politics y'ensonga lwaki olaba ntera nnyo kusemberera president bwenasuubiza nti bwe kataligirya mu government yegenda kubeeramu nze kakalamu the answer olwaleero tulina Charles promotion akaseera akabadde kawambu yali agamba nti buli Saturday ejja kuwangayo obudde naye baaba ngeri gyali ku mirimu gya president okumufuna buzibu ne leero neesiimye nti nzizeemu okuba ate nga akulaba ate nga ensonga gye tugenda okukwatako manyi tutera kukuma bigambo kati babuulire nti akalulu jakka abansekerera nyina bangi n'abansekerera nyina bangi naye kuogamu nti akalulu jakkamu seba abantu muwe omusajja akalulu sigambe nti onsabire ombanyina mugamba njakkamu akalulu ngenda kamuwa ogenda kamuwa ngoyo gende ng'omuganda mumpeeyo ku sente ate nga gwozaaga kwaki togamba mpa sente bampeeyo ku sente era katonda w'amaanyi katonda jokes temuzifaako nnyo my brother tutera nnyo okuzanya kusaaga olina akantu kawakuba ku gundi ku mukutu gwa Facebook ntera nnyo okufollowinga n'ogamba nina upcoming presenter journalist beeni nabo waleeno nengamba leero kyobola nze neseti ziringa nti kiba kibe katukwaddeko ku nsonga bweziti muganda waffe atulaba asakula atugoberera ensonga gye tugenda okukwatako infact katusooke tutandikire wano okuba wetwava wano akalulu katambula katya ku saidi era n'abalonzi bagwaniriza ebintu by'okulonda ekyo kimu ekyokubiri nga biri mu kuvuganya Museveni ekyokusatu nga biyinza okuvaamu okumujja mu ntebe binawo bintu bibiri ekisooka ebyendere byowulirawo omanyi kamwoca oba mu kibuga kamwoca waliwo stage stage zirimbekaawo okuva mu kibuga ngodde eno ngona tebeyigire kamwocawo waliwo mulago yowala jangu ojja eno jangu omaliwo NBS we yali Mandela awo petrol station very good kamwoca waliwo stage bayita Kasasiro politician abadde bava eri yonna basubira Kasasiro bali Kasasiro balina ekibiina kiyawo Kasasiro tuli ku stage ababa mu DP ababa ona bajja bali Kasasiro nkubuuza waliwo stage mwe mutera kuyimbira ku ki bwemba muyimba very good kata waliwo ki bagiyita ki waliwo stage ya Kasasiro bagiyita Kasasiro stage awo ebyobufuzi boyogeddeko abo bonna oba nupu babiki bali Kasasiro stage Kasasiro abeerawo ki Kasasiro so kati abendera abo Kasasiro akugamba nti nkya ngenda kujjako Museveni that's one naye ng'ovudde ku Kasasiro eno ate waliwo ebirala ebyentalo byenyini kati biri tekiniko bw'oba akulwanyisa mundu olina okugiyiga ate yina amateeka gaayo terrain cover ground fire control orders ebintu bingi nnyo ebiri ku skills of arms ebimu naye yina amateeka gaayo bw'oba nga ebyobululu nabyo birina amateeka gaabyo so olina okubeera registered voter olina okuba na identity card kati wano batugamba kubeera president olina okuba na abalonzi 100 buli district nga bebakusayiningira ate 223 of districts za Uganda kati ekyo kiri technical now asalawo okwekyo nti ono omulonzi yakusayiningidde mutuufu is electoral commission ate nga si yeyo yeyinza okugamba nti bonna bonna bakusayiningidde si balonzi bafo o basayiningira omulala tolina gyowaaba because one tewali na time nti kooti egende kiinvestigating so oyinza okujjana n'okuba endeeyo Kasasiro stage eyo naye nga togenda nakwesiima because nga bwe ngamba ekiri tekinico kati ate nze manye nayo front line nyinza obutagisukka
igwe SULA kuba nti sobola kufuna abantu 10 naye oli bwasalawo ntosukkawo now tu bwoba olina amaanyi olina okugamulaga this time so ebintu bingi nnyo batate nagamba wabanga ogoberera bulungi nti n'ebimu biyingiramu n'oyiga because omulwanyi agenda okuwangula nkya yoyo ayize ekiri ku ground ebitali bintu bya theory no man yes ovuga ku luguudo olugenda Embalala kuba Kampala kona ziri bweziti ebyebye yazo yeno wentezo izo sanga ngazisala yes n'obimanya practically naga muchola bagamba yayiga highway code naye yabungereza akutwala ku luguudo w'Embalala n'ofa ku Masaka n'ofa so nibibufuzi bya Uganda nabyo byetaaga kugenda ground n'oyiga kati yo knowledge jenfuna maybe ndijiwa abalala encha so still tewabera olosi ekizibu Africa abalwanira eddembe tebawandiika nga babakubye tutera kusoma nnyo ebyo byaba abawangula kati wano mu Uganda tusoma bya Museven yawangula tetusoma ebyakayiira ayalemwa n'atuwa experience yalemwa atya tetusoma bya Nkwanga ayalemwa n'atuwa experience kulwaki yalemwa kati n'oyigirako n'otadda mu nsobi ezo kati ogenda ku bya Museven kati Museven takulaga ensobi ze yakola akulaga be yakola ebyavaamu okuwangula kati nze singangwa nenemererwa nenkuwa reason kulwaki nalemererwa enja kijja kukuyamba that is no ati gwa katuli ku stage ya kunoonya mikono naye ate olinayo possibility gyongambye kisobola okukera ku makya ne babagamba nti wali mikono togiina ate ng'ogiina naye ne bagamba togiina but kachola ngambye jowa yasayiningira omulala bintu bingi nnyo oli ayinza n'okusayingira ne yeegaana n'agamba omukono gwange agufoogira which is a criminal offense so but nga bwe ngambye nze singa ngendayo nenfuna experience nenjikuwa ate abasobola oyigirako kati awo nze mba mpangudde nze mba reason by that abamanyi tebamanyi bw'oyogera ku achievement ebyobufuuzi nze nakoma so natuuka ku ntikko waliwo ebyo nakola nga nkyali muto nga sisobola ku breaking records ezo mu biseera bye nabikoleramu n'engeri gye nalimu kati okuwangula kalulu ku parliament constituency si big deal because nakawangula mu mbeera nga tosobola kawanguliramu so bwe nkawangula kati masina kyenkoze eki naye kati bwe mpangula bwa president Museven n'avaawo mba nkoze ebintu bingi nnyo naye sigamba nti sibikola akyaliwo ebinemwa kati ekikyasigaddeyo kuwandiika nagezaako kino naye nakola ki nekyakivinga kino nekigaana so that's why kulaki tompulira nga ndi mu ndere nnyo because manye ebingi obwanguzi bwabyo buli mu technical embeera bwetyo bweri naye nga nkubiriza okusubscribinga by the way nenkubiriza okomentinga bwe kiba kyetagisiza okuwabula mu ngeri emu oba endala kiba kituzaamu amaanyi byonna gye musobola okukwata nga mutulaba nze Kakalamu the answer tuli ne president Charles Romushana bagamba wansi honorable zebe honorable naye kinaabanga kiganye era tujja sigala nga tutambula naye bwetyo nja muyitanga president ebbanga lyonna tubadde Mukamyufu NRM primaries eza NRM banji besimbyewo waliwo tuwulidde eno netuwulire ngenda sooka nkubuuze mu ango ziri za mirundi ebiri esooka mulimu abantu abamu kwabo abesimbyewo ne bakola ate ne tubeera mu bintu bya entertainment n'okuyimba bikibi kibagamba kola hit mu kalulu ka NRM waliwo abakoze hit nga bagudde obulira then waliwo n'abamu abantu be balabyeko nga basimbira ne bagana naye kati bano bakyanoonya ki ddala mu kaseera kano ngenda sooka nkuwe tutandikira awo tulina omusajja mwami Bukene vice president yesimbyewo Mukamyufu ne tubeera ne vice president mwenyini Sekandi yalabiddwako ku layini ne bagamba naye mu byobufuzi baba bakyanoonya ki tosobola kugenda ku makyalo ga nti nvudde mu byobufuzi maze kasigale nga nkola ebirala katugende ku Sekandi Sekandi tali gyali nti olwokuba ali mu layini y'abasika omanyi kikulu omusika eri kitaawo is because you are entitled culture yaffe mateeka gaffe olukandi oli yakuzaala therefore ekyo kikuwa okuba omusika but Sekandi ali waali olwokuba nti yava mu constituency akimanyi wabanga talina constituency gyavaamu onaamusuula
in any case sigwe basose n'okusuula wala bali bamanyi nti bali central nga mukulu bidande sali aliwa kati waliwo but that was Sapoba ndoza wali muto nnyo tojugo yagenda nonyereze Sapoba yali ewanika wikire topic kati muli ne former katikiro wa Uganda Chintu no Uganda not Uganda Chintu Musoke kati Chintu Musoke banonye kola kito balaba now Moses Ali bakola endagaano nti ebibine ebuyekera obote ekinasoka okukwata Kampala kye kinakwata obuyinza bali bayine endagaano kati ekibine kyasoka okukwata kyali kya Moses Ali kyajira mu Aminu Nzi ne bajjawo obote ikuje wawulira abantu bamanyi nti ku ya 1985 teyakolwa abasajja ba obote amaje ga UNRS gamujjako amaje agamujjako gali ga Aminu Nzi ba Moses Ali West Nile Bank Rescue Front ne bala mu West Nile ebala mu Aminu Nzi aho baleta former kan now call it former Amin's army jeri ali amanyi nyo kati bano ba titokero ba baziriyo ne babera abogerezi nekirabikazi ntuku evudde mu maje nayenga indeed bano bali tabayina busobozi kyobala abayita bawabwe kati mu dynamics nyingi ku lwaki Tanzania yamba Museven because yaliraba ngaafuga kyobala twabayitanga banyanya abaje mbalala ate Bonna we je bagenda wambala wa Masaka Museven yakwatawo yabetora bweto oluzinga tosobola kubajja mu bifo therefore ba Moses Ali babanga ali mu Mukamyufu babanga ali wano wa Museven aba aliwo in his own right naye bamunyaga kuba mu ndagaano eri kyovala abanyani teyagudde yetwade tudda kati mwe mulaba anite temumanyi force yakubyanite yevaamu rescue front yabamuze ojukira bamuze engeri gyafa bamuze kyovala eri bagamba bamuze yafudda atya manyi bagambe wafe nti tewali yafanga tebamuloze kachola gane ayume naye yafa accident ine yali accident wa yali scientific kati agamanyi gonnaga agabirika gegatira mu Dr. Ayume chobola ba anite bamala benga Museven babade bakuba Museven but ibanga tubigenze yokomyo so kata abo babiri chola Moses Ali aliko mukomera kati bwaba wali wano aba wali kwerwanako because Museven akanise kubejjako engeri jejjeko kyaligonza engeri jejjeko kati nono vice president because Kadaga yali ajja kuba vice kuba speaker ojukira Kadaga yali deputy wa second kati Kadaga najja ngagenda kubera speaker second omutwala wa era bayina kugenda ko waguluko kati naye kati nakanda stage si akamocha naye waliwo stage ndala gyo bateekako ba second n'abalala kati naye ino okwerwanako okuba ndowooza akitegedde nange nkitegedde anyway kati abantu abo mu byobufuzi omuntu wavaamu talina wayinza kugamba nti talina plan B mu kaseera kano naye kati Bukenya wona wolira ba Bukenya tumutunulira as young parliamentary association group eno because javanga chairperson wayo yabakazola tugenda kufuka minister in charge of the presidency Bukenya tumutunulira nga Bukenya gendo nonye kitawe byonna Bukenya yayogera ku maama we naye tayogeranga ku kitawe kati gendo nonye because awo mu Luwero triangle walimu abalundi walimu abanyarwanda walimu amawanga amangi agali awo kati nga mu calculation z'olutalo lwa NRA kugabaza kati mu bibale ebyo ate ng'ogenda okwalizamu abyalimaana nga abamuyekera balwije Makagamye n'abalala ate nga gye lya NRA ate ng'oyagala buyambi wa Habyalimaana kati olina okwebuuza Habyalimaana yayamba atya Museven mu NRA ate nga mu gye lya NRA wali abayekera bamulwanyisa batuuka batya ku ndagaano ani yajja batwalamu ebyo n'olina okubyetegereza kati obyetegereza obulungi oyinza okulaba Bukenya somewhere naye ng'ate Bukenya talina base he has no base emubeesaawo kati naye agwanga bakyalugonza agwanga batinyefuuza batunikune n'abalala
naye ategeera akitegedde bannange omanyi message y'okulokoka kuyingira mu ggulu Jesus Christ agamba erigira mu parables erigira mu ngero ate kwego manyi tiranya okubeera n'abantu abagamba abeera ku shows ezisinga ne bavaako ne bagamba naye kasooka enkiwemu olunaku lwaleero nziremu mpuliriza y'omushana nakitegeera enkeera kati ensonga endala tulina Anite gwe tukoonyeeko Anite w'Ekoboko netulira n'omwami Simeewo Nsuubuga abantu we baagudde abantu baasanyuse nnyo. Yes, Anite gwe baalonda nga face mu kulwanyisa Amambabazi. Na Amambabazi yandibadde ng'omu munnannyini. Kati bano baali balina okunoonyaayo akantu eyo ke banaakozesa. Mukayita bugologoliso. Now, population ya wano yakutuka. Tesobola kulaba nti oli kagologosi. Kanebeera kagologosi. So ekizibu si kya Anite, ekizibu kya population. Alokusinga nnyo ku social media. Oli ya designing social media. Nti bw'obanga obwongo bukooye, obanga obwongo bufu, we are not deep thinkers. We are deep thinking. So design yayo ya kutambuza busungu, ekintu ky'obusungu ebintu ebyawe bisesa ebintu but bw'ogenda mu politics zennyine omuntu alengera awala ate ng'omanyi Museven togenda kagologosi genda onoonye ani yakola design egoba amaama so si Anite gwe baateekawo afukamire bali balina okunoonya gwe bateekawo ate ng'amunoonya alina okunoonya ow'engulu kati ekikisezaayo mu politics za Museven nti ziri nti bw'oba oyagala actually kirabye ne bamuwanga kikuba bali bakyogerako baali balwanyisa kulwanirira mabira nga tebaagala Muganda Mukiga Musoga bani balabike katunoonyeyo omukyoli kirabike nti kiri national oteekawo deputy speaker onoolanya gumogala tubalansinge naye oli si deputy speaker okiraba deputy speaker mulala asalawo bya deputy speaker mulala ayinza kuba natunga ne mu parliament atuulamu naye ne muteekawo oli nti ab'engulu nabo balabe nti gye bali right kati ono Anite baamulonda kulaga nti n'abeeyo naye gye bakoze eki kivuddeeyo abasabe mukulu Museven ntaddewo ne bamufukamira abafukamira baveeyo kyobalaba n'akagologosi akalala bamanyi Kibinyo yafa mukulu Adiriga naye nga naye bamutadde awo naye ng'olaba akaaba tasobola kulaba na mukulu Museven n'ebirala ettutumu lye lyavaamu andi si tutumu nkugambye wano mwabagoberera wano okusinga nnyo abawano ne Kasasiro stage wali abawano ku mukutu Kasasiro stage tebagenda ku nsonga ojja kulaba akagologosi ate n'okamalirako ebiseera nobeera ng'ovumagana n'akagologosi agenda onoonya yakatuma genda onoonya yakatuma because bali baabakuba amasasi baabatta ne babafukamiza kati balina okunoonya omwana waabwe ajja afukamire kwegayiyo ono kusigala mu buyenza kati nemutabatunulira as victims tontegeddesebo bali baakubwa ne bawanika bw'obanga baagala afukamira Museven tebamulonda mu Buganda singa bamulonda mu Buganda it would have been a different question naye bamulonda eyo Museven beyagamba mwe muje mu nfukamire nsigale nga nfuga kati temwandibadde nga mubalumba no mwe bamanga mutegeera temwandibadde nga mukola ki mubalumba mwandibadde nga mubasaasira because ekyababaako kijja gye muli namwe muli fukamira engeri gye bafukamira kati ekisembayo akalulu k'akamyufu ke mbaddira yatwetololereko tulikyali mu 2-2 leta nsolaba emirambo egitondoka ne gigwa mu kalulu akabaddeyo tugende sembabule ekyabaddeyo totunula buntu butono isi ekisooka kiri nti omusota bwe gweyubula obuto buba bugenze kati the National Resistance Army Occupation Arnakba gyeri yeyubula question eri nti lwaki teyeyubula last week yesterday lwaki yeyubudde leero
oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.